bw'otunuulira ebiriwo tolema kukkaanya nange nti Muhoozi akimanyi bulungi nnyo nti tekugenda kuba kuyisa mukka mu kisero okutuula mu ntebe y'eggwanga newankubadde ng'agiri kumpi nnyo, era akimanyi bulungi nnyo nti lugenda kubeera lutalo wakati we ne Bobi Wine. Kino munnange nakikutegeezaako kubanga byayogera byongera okukakasa nti alabika olutalo n'okulwetegekera tamanyi waakulutandikira, tamanyi psychologically butya bwagenda kulwaŋŋanga, kubanga omanyi kati omuntu bw'abanga muli mu mutima gwakiwulira nti alemereddwa atandika okuvaamu ebigambo by'okuvuma n'atandika okwogera buli kyasanze, naye bw'abeera kyakola akimanyi era nga ye agendera ku nkola era eya totta kibi nga tonnakikenenya ndusu, akwata empola atuuka wala. Ebintu munnange abikola step by step. Kale munnange ebigambo ebiva mu Muhoozi nga bwe nkutegeezezza akitegedde bulungi nnyo, wali awo nti lugenda kubeera lutalo kafungula nketi, era nga newankubadde entebe agiri kumpi nnyo naye akimanyi nti bw'atunuulira ebintu nga bwe biri alaba tebiri ku sayidi ye, chances ntono nnyo ku sayidi ye nti ne bw'aba agituddeko entebe okugibandaalako. Wano nno munnange ojja kumbuuza nti ebyo obijjawa? Ntera okubagamba nti wuliriza buwuliriza muntu byayogera ojja kusobola okufuna answers ze weebuuza, ebibuuzo bye weebuuza answers ojja kuba munnange ozifunaawo. Kakati Muhoozi newankubadde nga bamubuuliridde oba oli awo ti munnange totuswaza, munnange tukola otya, tukubagana, naye ye akubaganye nnyo, era engeri gy'alabulamu Nuupu akakasiza ddala nti olutalo we luli lw'amaanyi, era amagye amaze okubeera nga agategeka bulungi nnyo aga UPDF okubeera nga gafufuggaza n'ebitongole ebirala byonna ebikuuma ddembe. Wano munnange newankubadde tamanyi butya bw'agenda kukikola era ng'amanyi bw'akigezaako, katugeze ng'ekyokukwata Bobi Wine, akimanyi nti awajja kuba yeekubye omusumaali mu kawompo, naye bw'atyo munnange atulabudde era alabudde agambye nti wonna Nuupu weeneebeeri akaseera konna singa egezaako ekintu kyonna, kati ekyo kirimu ebintu bingi nnyo era tugenda kuba tukitegeera nti bagenda kukyejjusa. Kati olwo n'akyukira Bobi Wine n'agamba ngenda kukuba Bobi Wine muleke mu kkubiro. Muhoozi kale lugaba jjukira nti ono nsuubira okuba nga na bino byagamba nti ayagala fight wakati we ne Bobi Wine abeera abitegeeza kubanga ye kwegamba alabira ddala Bobi Wine nga obstacle, amulabira ddala nga omuntu eyajja okumulemesa n'atwala abavubuka be baali basibye akatambaala ku maaso, abavubuka bonna ne balabuka n'abakukumba bonna n'abaza ku sayidi ye n'atasigazaawo yadde. Waliwo omuntu omwe yagambye nti Muhoozi abakazi bamwagala ne bw'aboogerera ebifaanagana bitya, kubanga yakoze statement egamba nti ng'ayogera ku Nyashi wano ng'agezaako okujerega Bobi Wine, yagambye nti omukyala mbu atalina Nyashi yazaala mbu yagambye nti abakyala abatalina Nyashi bazaala abantu abasiru abatumbaavu, oba bazaala abaana abasiru abatumbaavu nga Kabobi. Bw'atyo bwe yagambye nti abakyala abatalina Nyashi abatalina bubina. Era abantu ne balanuka okwewuunya agamba kiki kino atuuse awo banga bino abiteeka ku mukutu gwe ogwa X, era bw'ogendayo muganda wange
oyinza okwewuunya abantu bye boogera. Ezimu ku ansa ze bamuddamu wano nga tunaba kubeera nga tweyongerayo bweba tebiri wala kangezeeko kubinoonya wano tulabe ku mukutu ogwa X. Muhoozi Kainerugaba tuliwa weebiri wano weebiri, era abantu nga bamuddamu mu ngeri bamuddamu bamugambye nti ku nsonga eyo ng'ayogera ku bakyala abatalina nnyashi abatalina bubina nti be bazaala obwana obusirusiru obutumbaavu nga ka Bobby okusinziira ku Muhoozi. Kakati omuntu omu yagambye nti how I wish CDF knew his mom. Nti singa kale Muhoozi yali amanyi maama we, ati nawe wavaawo obusungu kuba yagamba nti ayagala afuke pulezidenti wa Uganda kyekirabo kyayinza okuwa maama we. Wavaawo obusungu era ne bagamba nti mu kuba akafaananyi aka Shaka Zulu eri mu South Africa mu KwaZulu Natal oli Shaka Zulu maama we bwe yafa baasima entaana ennene ne batandika okunyoola abakazi ensingo abantu bonna ne babateeka omuntu bakuuma maama we omugenzi, era awo yatabukira. Kakati munnange ensonga eyo nagibalabulako ne baga nti obwo busungu kitegeeza kuyiwa musaayi, kuwoolera na kuyiwa musaayi, ndaba maama yafa. Kakati munnange ensonga eyo mpanvu nnyo. Era abantu nga bagamba nti Foster General okuvaamu ebigambo ebyo, omu yagambye nti Drunken Master Garcia, bintu bya comments z'abantu. Tebanza kusuubira muntu mukulu ani elderly person okubeera nga ateeka ku mukutu oba postinga ebintu nga teenager. Mbo may God bless us, mbo next president. Comments z'abantu kugamba nga kati batandise okubeera nga batunuulira ekyeneena. Naye nga bwe nkutegeezeza nti ebyo byonna nga bwebiraba abantu babiguredinga kitegeeza nti noono naye nga Muhoozi alabira ddala nga tamanyi butya bwagenda kwaŋŋanga Bobi Wine na People Power. Tamanyi butya bwagenda kwaŋŋanga Bobi Wine na People Power. Ate omuntu yenna kasita alemwa logical okuhandlinga ekintu kitegeeza ateekawo busungu. Bw'aba nga ali authoritative ateekawo busungu. Omuntu gw'ojja kigenderere Andrew Mwenda, olaba Andrew Mwenda ennaku zino ku pano kwabeera nga bamusoya ebibuuzo. Ebiseera ebisinga obungi kugamba abeera nga ataasomako ava mu Andrew Mwenda oli gwe twali tumanyi n'atandika okubeera awo bamubuuza akantu katono nnyo n'aleekaanira waggulu nnyo nga sekokko emanyi yeetera okukola bweru kale Andrew Mwenda abeera okwo nga sekokko ng'ayogera binaayogera biri, era in fact moderator atuuka ekiseera ng'alaba ebintu bikalubye ng'alaba Andrew Mwenda kwegamba afuuse ekyene ate bamubuuza ebintu kwegamba ng'alaba bimukyalenjinga nti kati ye mutendera gwe abantu kwe baali bamutwalira nga tasobola ku reasoninga ng'alaba mu butuufu reasoning ya kibogwe naye nga talina kyakukola. Omutima gwava dda wano mu kifuba gwagenda dda mu nsawo, kati just amala googera amala gawagira byonna kakati awo bwe busungu. So omuntu muganda wange ng'ensonga azitegeera bulungi nnyo era akakkana bulungi n'annyonnyola ensonga. Kakati obusungu obwo munnange bulaga kintu kirala era bulina amakulu malala nnyo gwe muganda wange ampuliriza. Kakati Bobi Wine nga bwe nkutegeezezza nti ebyo nga bw'obiwulidde awo yeeyongerezaako ebirala kubanga era awo yasinzidde okubeera ng'atukakasa. Yatugambye nti era Muhoozi y'omu kubanga yagambye nti mu basement ye gwe buliriza bulungi nti ono talinawo option yonna kugamba newankubadde nga bamaze mu buyinza emyaka 40 balina emmundu zonna balina amagye mu ggwanga lyabwe gonna balina oba kitegere ge basiikasiika gali aga SFC ge bagasiikasiika oba kitegeera agalimu abooluganda
oyinza okwesanga baba deployinze naye nga beemanyi bonna ngasobola okubulira omwana waabwe bwe bityo okugamba okusobola okwekuumira mu buyinza alina okuba nga ejje libategeera eryo jjo liri special liri awo naye still ebintu byensi bizibu weewuunya ne resources ezo zonna akyakubagana naye nga kimukubaganya ki nsaalwa kubanga ono alina ekisinga amagye amaanyi alina obuwagizi bw'abantu alina obuganzi mu bantu kyekikyokka ekimuluma kubanga baali bagenda kubeera nga basiikasiika abavubuka bwe batyo n'obusente n'ebirala kubanga waliwo omuntu era mu comment section eyagambye nti Muhoozi mbu ne bwayogera ebintu ebyo bwe bityo ku bakazi nebba abakazi bamutamiira mbu abakazi bamwagala nnyo ndowooza olaba waliwo agasajja agenze kwegamba nga go gaba geesaaniise bulungi nnyo mu bikalu era gabaganyirira bulungi nnyo ng'olaba mu butuufu liri presentable naye nga emize gyalyo gikukwana bakazi balina ssente oba kukwana abo bono gye liri emmere bonna liba lyabaganzaganza dda era nga libazaddezaddemu kakasa likuzaalamu mwana wo okitegeera nerina laavu ey'ebisolo omanyi bw'otunuulira embuzi ennume ng'eperereza enkazi naye ki ekiddako ng'emaliriza okugirinyira ebanga etakirowoozezza eba etannabaako na bwagazi kakati n'abasajja abenze ennyo bwe batyo baba nti aperereza alina laavu yonna alina ebigambo abikubuulira mu kaseera akatuufu ate balina timing akusanga oli awo oli desperate n'akugamba ebigambo bye olina okubikkiriza naye ng'omulaba musajja naye muganda wange ng'amaze bulungi nnyo bw'ati era bo beemanyi tibanyokesa nnyo waya sente bali talented bino byenjogera mbimanyi kubanga nze ndi exposed ndabye abantu bangi mu situations ez'enjawulo ate ne mbabuuza ebibuuzo byange ne babiddamu okitegeera era bo bamanyi nti ye kasita muyingira obuliri omukazi yenna kasaamuwa chance abamu bamanyi nti nze kasita omukazi nfuna ennamba ye nenjikuba n'agikwata n'ampaayo seconds oba eddakiika 2 nga mpuliriza aba awedde okitegeera kaakati abo ab'endowooza eyo ebiseera ebisinga obungi kasita amala okukakasa nti wayasa annyikidde nga the next day olinamu omutwalo awo olinamu 2 ng'atandika buzikusombako buli bwe yakuteekamu oba yakuteekamu emitwalo gye 12 baazipima nozipima nti ze sisukka 12 nga gw'otandika omuteekamu ki sente ate omusajja anyirira ate ki akaabira ebizibu babeera bafere ng'akubuulira nti olaba kati munnange naye ng'ate gwe z'omuwa ze zimwongerayo ku mulala nga naawe bwe yakola ki kitegeera kakati bano be bamu beebo nti abakazi Muhoozi ne bw'abagamba ebyo mujja kuba mukyamwagala kagamba ali mu ndowooza eyo Miriam Matembe yagamba tamanyi Muhoozi kyayagala mu bubiina bw'abakazi era wuuyo atandise obubiina bw'abakazi kale kwegamba ebigambo ng'ebyo biswaliza ddala era biraga omuntu kwegamba abuliddwa ki ekyokuzzaako ali confused kubanga kano akazannyo k'amaanyi ddala kubanga kati Uganda we tugenda tuli mu kwetegeka tuli mu kwesengeka kyaleta okwesengeka oba okimanyi kubanga tulina opposition eri mu opposition naye nga opposition eyo yatondebwawo Muhoozi ne kitaawe okitegeera okusobola okubeera nga ehoodwinkinga mmwe abatasobola kulaba bintu mu butuufu bwabyo kwegamba babazizika abantu abo aboogera obulungi ennyo ne boogera naye at the end of the day bo babeera balina target era bwe batuukiriza target yaabwe n'ekigendererwa kyabwe kiri nti mmwe mulina kufugwa bufugwa twaliwo abantu bo nga balina kufugwa bufugwa era bo balina bye bateese eri nga bwe baali baagala Bobi Wine mbw ateese nabo eri
mbu alime kubaabya mbu ebintu ebimu tulina kubyogererako eno nekati Bobi Wine ye ate betwali batwogererako eno nga ffe kabo beeronda mudda ekisooka ye nga ye bamulabanga eya trespassing nga tebamulaba nti ali mu liigi yaabwe bo beerabanga abalowooza ennyo abakabi babwanika bampuuga baani abali mu kiti ekyo tibo balowooleza ku mutendera guli okitegeera kakati eyo opposition weeri era nayo yepositioninga naye ate bwe tunaagendera mu nga tuvudde mu 2026 kubanga ekigenda okubeera 2026 nakibabuulira dda General Museveni waliwo pastor Serwadda Juzira badde yayogera ebinyiiza naye alina akatambi kansooke nkanoonye wano gwe ngenda okwogerako kasita mwena mumanyi ye Museveni mumukoleko study mubeera mu mwaka guno ng'ali muguddako muba mulowooza akalulu ke muli kubanga yakalya yadda n'aba opposition bakimanyi My President Museveni bwakuwa ensimbi ze President Museveni alinga mukyala mukali bwakuwa sente ze ne mutuuka ku mukolo ayagala muzinire mu ttaala oba ogenze gyali olwagala kasente omuwalula omuzza mu lusuku yakuza mu ttaala ayagala bakadde banne balabe bwe yafunye eddenze etto kati kyekisooka namba 2 President Museveni olwo yeyisanga omusawo omuganda bwakuwa obugaga okutuma ebintu ebitatumika genda oleeta ebbeere lya Namagoya genda oleeta mukira gwakye konkome nga linamagoya genda oleeta ekibumba ky'ensirige kati bire bali mu kubatuma obutambi bwe buli bubiri Pastor Serwadda yali ayogera ku Museveni nti Museveni anti ye mwe kimulowooza kati yaba muli mu mwaka guno yaba ali mu mwaka gujja era akalulu mugenda okukategeka agenda okukategeka basife tukategeka yaba yakawangula dda kitegeeza aba yeerangirira dda nti ebinaava mu kalulu aba yabikola ki yabitegeka dda kakati ate General Museveni era still nti akulyetinga opposition ate n'amaliriza nga naye agikubye akasa ereme kubeera nga ate muyitako kubanga osobola okuleeta ekintu kati olaba Muhoozi atugamba nti be baawagira Bobi Wine be baamuwa ssente mwana wattu ayinza okuba talimba nti 2017 Bobi Wine we yajjira okwesimbawo Kyaddondo wali East yaliko bamanyi kituufu nti mu gavumenti yali amanya abantu nga bamumanyi ng'omuyimbi era bakayihura baani bonna baali bamumanyi basali bonna bamuhoozi baali bamumanyi kakati ne Muhoozi asobola okubeera nga talimba nga bo bennyini bamuwa ssente naye nga gobawa ssente omutima gwe mulala nnyo omutima gwe mulala tasobola kuva mu ggwanga lye livaamu kyekisinga okubaluma n'ekyo gwe ne olaba ayogera ffe twamuwa ssente mubanja ssente zange nimubanja okitegeera nimubanja ssente zange okitegeera gwenza okulowooza nti alimba kubanga bo baalowooza nti ono muyimbi buyimbi bwe yamala okuyitamu bw'ati n'abalaga ebigendererwa bye kuba beerabira bimubuuza akapande baakasoma bubi okitegeera akapande baakasoma bubi akapande bagenda okuddamu oketegereza omuyaaye ng'akakyusizza ng'agamba nti geto ngireese mu paalamenti bino bikyufumuuko kwebyo bwe mwali mukola ki bwe mwali mumanyi era muganda wange okukkakkana nga bwe bagamba nti gobanja gowolo otudde bwebanja oyimiridde kakati ate bwe baali banyooma nga tebananize kukangabala kumulengera ebintu ne bibatabukako kakati Museveni bw'amala okuwa opposition ssente agibuulira ebyokukola genda okole booti genda okumunyagwa kye yali agamba nti Museveni bw'amala okukwasa ssente ate tosobola kwogera ku ngeri Museveni byakugamba ng'akuwadde ssente okitegeera okoleka mpozi kuba kati experience gyayogeza ogiraba eraga nti baamuwa era amanyi ne bye baawa abalala bampuuga n'abalala nti bw'amala okukwasa ssente gwekanya kulaba omusajja ng'ayogera byayogera bintu ezimutulukuka
ng'abuzaabuza akuba ebiraka naye ng'ebintu muganda gwange birina kutambulira ku script baage muwadda nteeketeeke. Kati opposition yeeyo nayo aba yagikuba kubadde ebituli eno, manyi waliwo kibaita okuba pekiseni. Katugeze oli atwala kibaita okuba pekiseni mukimanyi, sigenda kukinnyonnyola, kinoonyerezeeko. Naye kati abakuba pekiseni bagenda okutuuka eno gye tuli muganda wange nga already batambulira ku ntolize. Kakati General Museveni ng'amaze okuvaawo, opposition eyo still ajja kuba yagirekawo kubanga ejja kuba etambulira mu Musevenism. Ejja kuba etambulira mu Musevenism mu mukululo gwe, kubanga otondawo ekintu naye tokijjawo kiyinza okubeerera ekizibu muganda wange. Kati Muhoozi naye kennyini kitegeeza nti nno ekyo kye boogerako nga Bobi Wine bwe bamwogerako nti be baamuteekamu ssente 217 awo ng'agenda kujja mu palamenti. Era ne bano kye bakola kye kimu bampuuga n'abalala babeeteeramu ssente. Still Museveni bw'avaawo ate ojja genda okwesanga nga nabo kati beepositioninga ate kujja mu opposition. Oba oli awo opposition eyo ejja kuba kwegamba kakati nga nayo byeyogera kubanga bye boogera kati gyebiri nti bituufu, naye lwakuba nti babyogera kubanga babawa ssente bagamba kugenda oyogere byonna byeyagala oba ovume kasita obeera nga okimanyi nti entebe yaffe famire yaffe si yammwe oba NP musobola okutwala naye entebe okitegeera n'ebintu ebirala togaana bino togaana nguzi togaana bino bwe tuyisaawo bwe tuti gwe naawe wagira mu palamenti bwe bityo nti aba takiikirira bantu wabula aba agenda kukiikirira mukama we oli bwe bukwakkulize bwe babawa. Kakati General Museveni amaze okuvaawo, Muhoozi ali awo jjukira nti kakati tingaba nti entebe muli kumpi bino nabikunyonyolako luli kitegeeza nti ali awo naye kakati alowooza atuuse bamukwasiza ekyobusika bwe akirimu naye kati external forces already abantu bamulaze nti entebe si naye kennyini bwali ali guilty akimanyi entebe si yange nyiniyo wuuli Bobi Wine wuuli. Kati bano bo bampuuga already ba Muhammad Nsereko essaawa eno kye bakola tebeetegekera kujjako ntebe ya Museveni kuba baagibagaana era bakimanyi baliwo okukuumira Museveni mu ntebe wabula beetegeka kubeera mu opposition ate nabo mu kaseera ako kubanga jjukira nti kati awo beetegekera kya leader of opposition kubanga era batera okulowooza bakitugamba nti baali balowooza Bobi Wine 26 tajja kubaawo mpuuga nga ye leader of opposition kubanga bano balina ekigenderero kati kujja kwebuuza nti kati Bobi Wine bagenda kubeerawa abo bagenda kuba nga babalangiridde okubeera ekibiina ky'abayeekera kuba bakibalangirira dde okuba nga balangirira Nuupu ng'ekibiina ky'abayeekera. Kati bano bo nga balowooza nti bagenda okubeera mu opposition kati nga Nuupu bo bagitwala ng'ekibiina ky'abayeekera kuba Muhoozi byaze nga abyogera kubanga ye talinaawo kasitoopa nti bimuyitamu buyisi. Kakati bw'atyo ng'atutegeeza nti abo bayeekera ambasada wa Germany n'ebirala ebyo n'ebitambulira mu ssaaka eyo. Kakati awo nga Muhoozi ali awo akyafigitinga n'entebe erigezze emusukkulumyeko emwokya asalawo kino asalawo kiri nga bwe kijja okitegeera agituuzizzaako ya lukugunyu. Olwo muganda wange true opposition gye bamaze okutuuma ekibiina ky'abayeekera already eba nayo tetudde. Jjukira na bano bali eno baagala okunyweza kya true opposition ono agezaako okubeera nga naye abeesembereza nabo bagamba twagala taking a position kati bajja kuba weebali nga bwolaba opposition bweriwo essaawa eno nga Museveni bwe yatugamba nti nno FDC n'abalala bonna ebibiina ebyo ayogera nabyo naye ekibiina ky'atayogera nakyo kye kya Nuupu kye kikyamulemye. Kati era Muhoozi ajja kuba abakwasaganya bulungi nnyo. Kati bano waliwo ekipulaningi ekinene nnyo ku Nuupu eno wabula kino kigenda kubeera unfolded naddala nga tumaze 2026 era mulina okusaba ennyo mulina okuteekamu amaanyi amangi kubanga position mwe bagenda okubateeka battle revolutionaries bagenda kubateeka mu position ya kubeera bayeekera egenda kuba rebel group egenda kuba rebel group. Kakati maze ofuuka ba rebels
abayeekera era nga ba foreign funders be babateekamu ssente bakibataddeko tetumanyi oba wanaabo be basibye mu kaseera ako emisango bagibataddeko bigenda kuvaawo tugenda kati mu transition kubanga nakugambye entebe yakulwanira era muhoozi ekyakimanyi nkikomezaawo lwakuba nti kati tulaba byayogera muganda wange akakasiza ddala nti entebe egenda kuba yakulwanira kakati tulabye emergence of a new opposition naye opposition already gye bakubidda pekiseni nga nayo eri dokita bagikaniikirira dda naye lwakuba nti kati ate anaaba aliwo mu kiseera ekyo nga oba oliawo ali confused tamanyi kikyakuzzaako era kati opposition gye yateekawo ye kennyini era mugenda kuvaamu ate abamuwakanyiza ddala nga kituufu baagaana kwegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ng'ate balinnya dda gye gava ng'ensi tebakkiririzaamu nga temubakkiririzaamu nga ne bwe baba boogera bituufu nga teri abakkiririzaamu bayaaye balinnya dda gye gava naye kati nga era boolaba bwema nkugeraageranyiza mu kiseera kiri Obote amaze okukiraba nti Museveni baagala kugenda wa Ssaabataka Ronald Muwenda Mutebi kati kabaka aliko bamuliise enjiri bamuteeke ku sayidi yaabwe olw'ensobi bano ze baali bakoze ku Buganda kati Obote bapapa okubeera nga balabula Abaganda naye nga it's too late balinnya dda gye gakola ki gye gava baagezaako nti baali batuufu mu kaseera ako kati bamaze okubeera nga bategeera nti bakoze ensobi bakole kati bagezaako okubanga bakola ki ate batulabula ku kintu ekiridde enjala ennyo okitegeera ye Museveni naye nga teri akola ki teri awuliriza kati nabo bennyini bajja kujja mu true opposition nga bagezaako okubeera nga batukakasa nti mu butuufu bakakasizza nti buli musota kati bakomyewo eka naye nga teri abakkiririzaamu kubanga kati bwe tuli essaawa eno abantu balabufu batundula butunduzi nga batundula envunza kati mugende era essaawa eno buli muntu yenna akola bulanda abantu ne bakugyamu obwesige kitegeeza bagenda kuba bakugiddemu ddala buliiza bulungi kubanga bwe tuva mu kalulu ka 2026 bamaze okukabba bakoze buli kimu ate protest vote yeeyongedde abantu basudde akalulu bakakasizza tiddala bakasudde Museveni bamuwadde omukisa ogusembayo jukira gwe mukisa gusembayo anti mukisa ogusembayo abantu okubeera nga bakkiririza mu kalulu ebiddako bigenda kuba bya jeke wewagenda okuva okulangirira nti kino kibiina kyabayeekera kubanga byonna byekinaba kikola tebigenda kubeera nti kakati bigendera ku kati nga bolaba Public Order Management Act bijja kuba tebikyakola nga tebikolerako ddala nga tebikola okitegedde muganda wange bijja kuba tebikyakola kakati awo wewagenda okubeera nga munnange wava kalumanywera era bino Muhoozi byayogera byonna bireflectinga ku kintu eki ti Muhoozi akimanyi bulungi nnyo ebintu bino gye bigenda okuggwera era akitegedde bulungi nnyo yensonga lwaki alaba talinaawo kyafiirwa after all amanyi gye biraga yensonga lwaki amala googera kati ffe abakyalimu ak'obuntu nkya bannange tugende democratic bannange tugende democratic olw'ekitiibwa ky'abakadde baffe addala babonaabona mu lutalo n'ebirala bannange naye kati kitegeeza nti bwe wanaaba tewaliiwo respect nga tewaliiwo respect kulaga future to move oba moving along the path of democracy kiba kitegeeza nti ebyo byonna bye batugamba omukulembeze simanya omulundi gwe balangiridde mu kooti anti kooti erangiridde kooti ejja kubimaze okulangirira byonna bijja kuba tebikyakola kitegeeza tewajja kubaawo kwetegekera kalulu kajja yensonga lwaki okiraba ebya iPod tebabikkiriza kakati gwe muganda wange ampuliriza
nze nange sijja kugamba nti oba kale byenkugamba biri 100% true naye gguubira buutya kubanga bano abasajja bakugamba beetegefu n'okutta n'okwettamu bannaabwe okusobola okusigala mu ntebe era bongedde okulaga nti eggwanga baaliwamba bw'okagatta wamu n'akamuhoozi nti lino eggwanga terigenda fugibwa civilian lirina fugibwa muki mujaasi kati ba civilians baabano bemukwenyakwenya ne mubagamba tugende democratic tulonde democratically akalulu ne mukabbanga bwe mwagala bamumala okukabba kati bakitegedde ti kati mugenda okubba abantu ko babadde nga bakakasa buli kaseera naye nga ate bakimanyi ti mugenda kukola ki era bakakasa ti abasajja bano kituufu we mukisa ogukoze ekyo gusembyeyo kati ani gwogenda okuddamu okumatiza mu Uganda tugende mu kalulu ani gwogenda okuddamu okumatiza ani gwogenda okuddamu okumatiza nti Bobi Wine katugeze ngeza bugeza nti ng'ovudde kana akabu nti akoma waagambe nti agenda kwesimbawo nze nja kuba sibyogerako wala lwaki kubanga bijja kuba tebikola makulu senga avuddemu nkole ki kakati ebintu ebyo muhoozi abimanyi bw'obusungu buno bwayogeza n'okuvuma n'okukola buli kimu Kabobi nze nkakuba ako ki tugende mu ringi tukole tutiya kubanga ye main obstacle era ye muntu nga bwe nakugambye ntebe eri wakati w'abantu aba omu agirina mudumu gw'emmundu omulala agirina democratically lwakuba nti omudumu gw'emmundu ate gusuffocatinga oba gutadde ekkubo lino erya demokrasiya mu kiziiro kakati omuntu ng'ali mu kiziiro alwana era gwe omuntu singa agwa mu mazzi n'amira amazzi ng'alwana era bw'omutuukako olina sooka mukuba muno omugonze abe subdued kati awo osobole okumukwata naye bw'ogenda omukwatako bw'oti ajja kukukwata kubanga yejjukira aba alwana aziyira ajja kukwata akunyweze mwenna mujja kufiirayo mu mazzi olina sooka kuba mukube era bw'oba osenga n'enkasi ng'eyo omukubisa enkasi n'akola ki naggwamu amaanyi okitegeera kakati abantu olwedde bali mu kiziyiro basuffocatinga balwana kwetaasa kati gwojja ozunga ne theorezo bannange akalulu 231 bagenda kugamba tetugenda kukalinda leka naffe twetegeke kati awo muhoozi saawa eyo jjukira ti Museveni musajja akaddiye bw'anaaba bw'ali ajja kuba ebintu tabitegeera ali awo naye bw'ati kati ate nga muhoozi kati yaliwo mu makkati awo njogera mu makkati ga 232 ne 226 awo akaseera ako tekagenda kubeera kangu naye tetulina kyakukola kubanga ensi yasalawo neegonda nekkiriza embeera eri democratic era gye tugendamu abasajja balaga ebintu babikola nga bwe balaba era muhoozi ayongera tukakasa nga bwagenda okututta n'okutukola buli kimu era alabula agamba nti nno bakati agamba nti alinayo wanupu gwalina mu basement ye yafulumiza ne tweet eyo ku mukutu gwe gwa X nti ninayo wanupu omulala mu basement yange ono yakafuka emirundi nga5 mbu kugamba kitegeeza ku bulumi bwamuyisaamu yakafuka emirundi nga5 yakeefukirafukira kati ndowooza okiraba omuntu ng'oyo talinaamu remorse teyejjusa yadde n'akamu teyejjusa kubanga kitaawe yamuzaala kukola ekyo era bw'atyo bwe yamukuza kakati oyo ye naye ali bw'atyo sifu abaamukuza Uganda bye yakuza tubalaba naye abantu abalivinga larger than life nga ye oba ne famire ye be baamukuza bwe batyo ekintu muganda wange ekyongera okukakasa nti bano balabika baasuubula
Magina Nsuwa tajja kusobola nkola ya survival for the fittest. Jangolo tajja gikola ki? Tajja kugisobola. Tajja ne wakubadde alina buli kimu. Naye wano ezo format wa formula tebaziteekawo, tezaagaana okutuulawo. Era Salim Saleh yagamba nti oyo yayitasaana kuba mujaasi. Yayitasaana kubanga alaba ebintu byayogera n'ebirala byonna. Okutya kwalina kungi nnyo. Era nsuubira okubanga n'olwo baabimugamba dda, naye gwe onoomalako ggwe omuntu gwe weerijjako nga bwongo nnyo, ng'akukira nnyo, ng'akukubisa nnyo. Tojja kusobola kasajja ako, kuba kasajja ako tojja kakusinga buli kimu, kamanyi buli kimu, kagezi kalowoolezaawo, tojja kasobola. Kati ne kimubeeramu kimuwuumira muli mu mutwe buli waazuukuka n'avuma. Kati abavubuka kubatwala tajja bonna kaabakukumba, n'abato bonna bayimbako abatanaweza myaka 18. Kati kalina generations sebo, kati ku myaka gya Bobi Wine okubanga alina generations z'abantu, eyo gye bayita achievement ku politician yenna. Anaafuuka oba anaafuuka omukulembeze w'abantu nti abantu bamukkiririzaamu. Generations ezimusinga obukulu n'ezino zonna eziri wansi zonna aba yaziwambawamba dda. In fact awo kyekimuwalanya ge masannyalaze, buli omu gaamuwalanira. Era naye n'agamba nange okwagalwa abantu musango. Buli kamu ke bafuna baagala bakamukubise. Naye balabanga mutabani we alina girlfriend nga n'abo be balina. Kuba kati omuntu waba ayogera ku bukulembeze oba ku bufuzi obw'ensikirano, kitegeeza bwesanga ne Ruhamya yazaala dda, naye tebabyogerako. Ngambe kisoboka, sige nti kiri ekisoboka, kubanga baba baagala gye manguuli, naye asange mangu jjajja amukwateko, mutabani amukwateko nga bali mu sisitimu. Naye ogenda okulaba nga naye olwedde byazanyise kaze emmundu n'ebirala, amanyirwa nka zonna ez'amagye. Bamukuliza mu life eyo emizannyo gy'azannya asobole okukola ki? Okujja obba replacinga, banyweze ekintu kyabwe. Kale nga bwe nkutegeezezza nti buli kamu ke balaba bajja kakozesa, buli kamu ke balaba ku saidi ya Bobi Wine bajja kakozesa okusobola okumukakkanya basobole okugyawo obuwagizi bwe. Sijja gamba nti tebali successful mu pulaani yaabwe eyo, olw'ensonga nti bwe tutunuulira akatugeze ghetto life tulaba nti eri divided. Mulimu abakubi b'obutayimbwa, abakubi ba pavers, abo olwedde afande Damulira ali ne Sikini be babakwasaganya kati egrupu yaabwe. Era tojaga nti Bobi Wine alina obuwagizi mu ghetto 10 ku 10. Kati egrupu yaabwe kitegeeza nti olwedde yo bamala dda ogiteekako akatambala ku maaso, era yo eri awo kubanga gigye nti yababbi kati babasuubiza obusente n'ebirala, era balina ba group leaders. Ebyo tubadde nga tujja tubimanya, era nga n'afande Damulira bamuvunaana ensonga ezo ez'okufacilitate nga abamenyi b'amateeka mu ghetto. Kati awe wava enjogera oba endowooza yange nti nabo bali successful mu ngeri yaabwe. Era ojja kusanga abavubuka abamu nga yafiira ku muhoozi. Nze mulina wano musomesa afiira ku muhoozi, naye era akugamba nti banaatera osumulula ssente. Era omusanga mubuuza naye ssente onompaako, nange nyigaayo njekka ssente. Angamba tindako nja kunyigayo, lindako nange sinnaziraba. Naye tanakola ki? Tannaziraba. Naye nga bo bafa kasente bamanyi gye kali akasente. Akasente tekiriiko reasoning yonna lwaki awagira muhoozi. Tafudde ku ki oba ku ki, wabula yafudde ku ki? Ku kasente. Okitegedde? Afudde era batali ssente kitegeeza nti ayinza obutawagira muhoozi. Kati ekyo kyekisinga okuluma kuba kiri opposite nnyo ku buganzi. Ate Bobi Wine bwalina nti abantu tabawa ssente, tabagulirira, takola atya, ate be beesondamu ssente okuyimirizawo struggle, ate bano balina kugaba ssente okusobola okubeerawo. Era juzi tulabye emisango gya Katungi munne wa muhoozi mu Pieruju
era bw'obitunulira byonna biraka birimu kukuŋŋaanya kasente mu sources ez'enjawulo kubanga balina okugaba akasente okusobola okubeerawo. Kakati munnange ebyo nga bw'obiwulidde mbadde nyongereza ku nsonga eri gye nakugamba nti entebe y'abantu yakulwanira wakati w'abantu babiri. Kati nyongera okukkaatiriza ku bigambo Muhoozi byayogera era nga yagamba nti Nuupu weegerezaako ekintu kyonna agenda bakurashinga, Bobi Wine agenda mukuba muleke mu kkubiro, ngenda kukola bwe nti okitegeera. Bagamba nti ow'amaanyi takiira. Ate ebiseera ebisinga obungi okutya yadde kwa buli omu, naye ate mu bantu abamu kweyoleka mangu, mu Muhoozi kweyolese mangu. Nti omusajja bw'aleeta panchi bw'ati eyaseeka afoole yagamba iya eyo n'ozibiriza bw'oti opponenti we ategeera nti tali ready kugaadinga. Kitegeeza bwe ndeeta ebbiri combination ey'ebbiri eyinza omumukola obubi, kubanga omuntu okuleetera ekikonde n'ozibiriza bw'oti ng'olinga akola bw'ati kitegeeza nti oba oli defenseless. Kati okuyomba n'okutiisatiisa byonna biraga nti Muhoozi ali defenseless, newankubadde alina amagye alina buli kimu naye tamanyi kyabikozesa. Era okumanya tamanyi kyabikozesa gw'osobola okulaba orders ze mu kalulu ke Kawempe North. Teri muntu yenna logically asobola magye asobola kulagira bintu ebyo ku primary stage eyo. Teri, kubanga baali bakimanyi bulungi nnyo nti akalulu nabbi tasobola kukawangula. Kati lwaki wali olaga eryanye lyonna eryo? Wandibadde UPDF yeekuuma akalulu. Muhoozi ng'agamba nti akalulu twagala mazima na bwenkanya kubanga bakimanyi oli bagenda muwangula. Abannange kyekyo kivuddeyo. Ne kati essaawa eno omulaba ayagala kuwamba buwambi presidential elections campaigns, ayagala ziwamba nti tetwagala ggaali kubanga nti bantu buli omu yakola eggaali ye. Kati naddala kuba MP ne ba presidential candidates agamba nti nno SFC yegenda okutaking over security. Naye gwe omanyi abantu nga bakuŋŋaanye mu bungi nga bakuŋŋaanidde ku muntu. Ne SFC nabo bannayuganda bwe baba nga mwebali. Kyentegeeza nti bannayuganda bwe baba nga mwebali bannayuganda mu SFC nabo bajja kukiraba nga mbutuufu ono omuntu ayagalwa. Kati ne bw'obeera ng'oli mugwira ng'oli muli era naawe okitegeera n'ogamba gye tulaga nga wazibu bano tunaabasobola kulaba olina akamundu ko bw'oti okogerako. Era mwabalaba wano mu first phase eri Bobi Wine ng'atambula across the country, mwalaba ng'abamagye mwebali n'emmundu zaabwe. Naye ng'onookola ki omuntu awo muganda wange? Ne bambega baaliyo. Kakati eri byonna byonna muganda wange ng'obigasegasa awamu bw'oti bitegeeza ki? Bitegeeza nti Muhoozi entebe akimanyi tegenda kuba ya kusoosi. Wabula obuzibu bw'alina tamanyi butya bwakukozesa resources z'alina amagye n'ebirala byonna n'omusimbi omuyitirivu bw'alina okusobola okumasaajinga abantu basobola okubeera nga at least balowooza nti yeke nayinza okuba mu kifuuku ku kitaawe kubanga yalaze nti ate ayinza okuba omubi ennyini okusinga kitaawe kuba yerode mubi kusinga kitaawe mubi nnyo alemereddwa obba masaajinga ng'alina akadde kano. Abantu tebagenda kumugumiikiriza kubanga bamanyi ki ekiddako singa aba afuuse omukulembeze w'eggwanga oba omufuzi tagenda fuka mufuzi wa ggwanga. Sigenda kusukkawo nnyo wano gwe muganda wange ampuliriza tusisinkane mu mboozi zaffe ezinaddako. Mukama Katonda akuume Uganda Cranes ezannya Dimande tugisabire bannange tugisabire naye abatalina kugendayo beemanyi abatalina komenti nga beemanyi era n'ennyambala egimanyi ze mbadde ngamba yati yabadde bweti nga bwe nyambadde at least kala ziri balanced bulungi black yellow red tekuli esinga ginne waayo kati white ne black nga byonna bina byetubise bulungi nga bw'obiraba tusobole okubaako Mukama Katonda engeri gy'atukwatiramu nga tewaliyo kyekubiira
batuyinza okukaka mukama okubeera ng'ayingira politics ate nala